Temwerabira distancing Christian abasumba ayimirira facing eno ufune background wakati mumulinga nga njagala okubanjulira omukulu ono Metropolitan Archbishop Yona Lwanga nga yoyo omukulembeze w'abasodoksi mu Uganda yonna. Ate amuliraanye ye Father Constantine Botabingi nga ye muwandiisi omukulu agatta ekibiina ekya Uganda Joint Christian Council. Ate amuliraanye Father Musitwa nga ye muwanika w'ekibiina kya Uganda Joint Christian Council. Ate nga amuliraanye wali Reverend Father Dr. Pius Male nga ye muwandiisi omukulu w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Tuzze wano olw'ekibiina ky'abakkiriza bonna omuli abakatoliki, abakristaayo ate n'abasodoksi okujja wano okubasaasira naffe ffennyini okwesaasira kuba ekigambo ekituuka ku kukkiriza sinzizo kitukwatako ffe ffenna. Eggwanga lyaffe Uganda lirina moto empitivu obulungi naye kitutagoberera egamba etya olwa Katonda naki God and my country. Kyandibale kitegeeza ki obeeraani bwalika kyogenda okukola kyogenda okwogera kikole olwa Katonda naki. Ekikolwa kino tekyakoleddwa ku lwa Katonda, kyakoleddwa lwa nsi yaffe wabula kyakoleddwa Sitaani. Oli weebuuza lwaki tebajja ku makya kakati ne basenda nga mwenna we muli ne basalawo ekiro tuli mu kafyu ate n'ekyewuunyisa kyensula tebakolako kukola tebafuna obukuumi mu mbeera eyo eyaliwo ey'ekika ekikambwe. Awo nno ng'aba UJCC tuvumirira ne sekuvumirira yenna ekikola ekyo ekyakoleddwa. Twafulumizza obubaka mu buwandiike bwe njagala okubasomera wano kaakati nga bugamba bwe buti nga twawandiikidde the most reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu, Archbishop of the Church of Uganda. Your Grace, demolition of St. Peter Church of Uganda, Deva. On behalf of the Uganda Joint Christian Council, Board of Trustees, and the member churches of the entire council, I would like to express our very sincere sympathy with the Archbishop of the Church of Uganda, His Grace the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu, with the Bishop of Namirembe Diocese, the Right Reverend Mugalira, and all the Christians of the Church of Uganda, and especially those of St. Peter's Church where we are, for the brutal demolition of St. Peter's Church of Uganda here in Endeavour. This act was not only an act on the church as a building, but also on the entire Christian congregation of the Church of Uganda and all believers in God. That's why all of us are affected. Christian, non-Christian, but whoever is a believer in God, witnessing and seeing this, we all condemn it. The entire UJCC condemns this painful act in the strongest terms, and we appeal the government of Uganda to bring this issue to its rightful conclusion so that justice and peace can be done to all the afflicted. We stand in solidarity with the Church of Uganda as we grow
and serve together with the people. Jukira abo abakoze ekikolwa kino ekyekko ekibi bannange tudde eri Katonda. Katonda kyatutonda kukola bibi nekola ki awo nno ffenna abali mu kunywa kuno nga tusalira n'abo abayonoonye omukama abagolole bikafuulike n'essaala Mukama waffe yatuyigiriza nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu mwebale kumpuliriza Omukama abeere nammwe.